Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LF256 mugende maaso no gyegattako. Njagadde mbalaga eddagala eryo liyitibwa muleke. Muleke oyo mulungi nnyo, alina emigaso egiwerako, kambabulireyo ng'ebiri wano. Omugaso ogusooka, muleke oyo mulungi nnyo okumusimba ewaka. Abajja kukuyambako okugoba ebyo ebitali birungi tebijja kujja mu maka go singa onaaba osimbye eddagala eryo lye bayita muleke. Abalala bakasimbanga kimuli, naye kalungi nnyo mu kuziyiza emyoyo emibi okujja ewaka. N'olwekyo njagadde mbeere ng'ekyo nkibabuulira. N'ekirala, osobola okukateekako emitwetwe, okateeka wansi wa ppiro, ofuna obukoola bubiri n'obuteeka wansi wa ppiro, gwaloota ebirooto bibi bijja kuba bikuvaako. Muleke oyo mulungi nnyo, bijja kuba bikuleka, bijja kuba bikuvaako bulungi nnyo. Naawe atambula olugendo osobola okukwata obukoola bubiri n'obuteeka mu bbaaga yo, mu nsawo yo, n'otambula nabo, ojja kutambula bulungi. Buli kimu ekitali kirungi eky'obulabe kijja kuleka, tekijja kukwatako. N'olwekyo oba olinaako olugendo gy'olaga, tugeze ova Masaka odda Kampala, ova Jjinja odda Kampala, kateeke mu bbaaga yo, mu nsawo yo, otambule nabwo. Obukoola bubiri bwe bujja okuyamba. Naddala gwe atambula ekiro ng'ogenda kutambuza ebigere mu bifo ebitali birungi, teeka obukoola bubiri mu nsawo yo, bujja kukuyamba okuziyiza ebyo byonna ebitali birungi, tebijja kutuukako. Muleke mulungi nnyo, ebyobulabe bijja kuba bikuleka bulungi nnyo. Ate era osobola n'okukanaabako, oteeka obukoola bubiri mu mazzi g'otadde mu bbaafu, n'obeera ng'onaaba ku mazzi ago g'otaddemu obukoola bwa muleke. Eddagala eryo lye bayita muleke eddagala kkulu nnyo, lirina emigaso mingi. Mbabuuliddeko egyo, nja kuba mbabuulira n'emirala, naye ekikulu kya byonna mukasimba ewaka, kagezeeko bayamba okuziyiza emyoyo emibi okubeera nga tegijja balumba waka wammwe. Mugende mu maaso n'okwegatta ku channel yaffe eno eyitibwa LF256. Mubeere bulungi, mweraba.